embeera mu kibuga Kampala esibya kayise nnyo ng'abazadde bazza abaana ku masomero buli wedda weyisa amaaso gakuba ku muzadde n'abaana baabwe nga bakutte ebintu okuli emifaliso n'ebikozesebwa mwekyabate basize okuyiwa emmali ku nguudo ez'enjawulo kunoga ku ssente mu kikuba ekimu ku bifo omusinga okunganira abasuubuzi oba tolina weyisa bigera olulumi lw'abantu omungi saako nevaawo mpitewo ino abantu abatunda ebintu ebikozesebwa ku masomero okuli ebitabo empapula ekalamu n'ebirala babadde ku mudido abasuubuzi twogeddeko nabategeeza nti ebbeeyi ebadde yakuteesa bali batambula naye tebagula ate nga sente ntono. Ebintu ebimu tubisedde naye ate ebirala tutubisizza olw'ensonga kampuni ezimu zongezza ebintu ate nga ate ebirala bisse. Bajumire kubanga bonna bazze mu bungi mu mwaka, bazze mu bungi ate bazze mulundi gumu. Tutuseko ne mpaka ezinjawulo kuli eya taxi ne basi wabula ng'embeera si yakete nga buguzi guba ku ziteegi zimanyiddwa okuŋŋanirako abayizi omuli Jinja Masaka ne Mbene embeera badde ya Kimpooze era abasawoze nga bulinnya bulijjo badereva okuli John Bosco Sebulindi twahaluka kwagamba nti nabo tebakirabangako abamu bategeeza nga bazadde babatebuka nga abamu kati beetwalira abaana baabwe ku masomero ebyo bireddewo ng'embeera yakayisa nnyo ku nguudo ezifuluma ekibuga Kampala nga kalipagano ebiruka kakwatidde ku Masaka nga abazadde bazaayo abaana ku masomero abamu ku bano basize okubatambuliza ku bodaboda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.